chaginga amasimu mujje mu bungi byengenda okwogera olwaleero bw'onooba tobikkiriza nga tobitutte sikunenya naye njagala okwongera okulaga n'okukakasa Museveni nti ali surrounded wonna w'atambulira ali surrounded. Mukama akuwadde chance emala okwenenya bwe kiba kikulemye gw'amanyi. Naye bwe ngenda obyogera bino okusinga bigenda kutegeerwa nze abyogera ne Museveni gwe mbigamba. N'abatonotono abasobola okuba nga bangoberedde ebbanga eddene nga basobola okukakasa byenzize njogera. Omulala gwe njagala okwogera naye ye gwe omusabi nga oli intercessor ku lw'eggwanga, oli prayer warrior, naawe wuliriza ebigambo bino obitwale nga bya ddala era nga bituufu, nkuwa target kati awo okusaba wawe kuba kutunula. Ensonga eno abantu bangi bayinza okugiwulira ne babiraba ng'ebyokubalaata, ne babiraba ng'ebyolusaagiriro. Bangi balaba ensonga zino ne balowooza nti oba abantu aboogera ku bintu bino banyumyamu bunyumya mboozi oba baagala kunyumisa bunyumisa kiboozi kyabwe. Ne balowooza nti oluusi oba oli awo ebintu bye babagamba bibeera bya lwali, ebintu bye babagamba bibeera bya kulimba kunyumisa mboozi. Ye abikugamba atuukiriza omulimo gw'abikugambye. Gwe gw'abigamba okubitwala kiri eri ggwe oba okubireka we babikugambidde. Ekirungi ye gwe babyogerako amanyi bulungi ekigenda mu maaso, amanyi bulungi obunkenke bw'alimu olwaleero. Akimanyi bulungi naye akkiriza nti ali mu kaseera ke ak'oluvannyuma, era akimanyi bulungi nti budde bwonna abamutunuulidde okumuggyawo be bangi. Y'ensonga lwaki yakozesa akayumba ennaku zino k'atambuliramu. Takyagenda ku mikolo n'abeera ng'ali free nga bwe yabeeranga olubereberye. Ne bw'aba agenze ku mukolo omulaba atambulira mu kayumba kubanga kali bulletproof, kyakimanyi bulungi nti awo kasobola omuprotectinga olw'ensonga y'okuba nga yategeera nti aliko abamunoonya, aliko abamutambulirako. Abamutambulirako nno olowooza bamwagaza ki? Lwaki bamulondoola mu kaseera kano? Ye yennyini akimanyi, kyokka bannayuganda ate abasinga okusaba nti waakiri Mukama mutuyambeko mutuggirewo, be batakkiriza bintu bino nti bisoboka. Kyokka nga bo balaba nti oba ye Katonda, bagenda ne balowooza nti oba yamalayo. Musajja wattu akoze buli ekisoboka okulaba ng'asobola okuprotectinga entebe ye, kubanga waakiri ye afiirwa obulamu naye ng'entebe ajjagala okusinga ekirala kyonna. Ye akugamba nti waakiri afiire mu ntebe naye nga temugimuggyeemu. Tayagala kulabako obulamu bwe obuddako obw'omu maaso ng'ali wabweru wa State House. Kyova olaba nti bino byonna bangi muyinza obutabikkiriza, naye ng'ababitegeera bo bajja bibagamba. Anti ne Bayibuli ekyogera lwatu nti eby'omwoyo bimanyibwa ba mwoyo. Bangi bagenda ne babuuza nti gwe abitugamba obijja wa? Ye abikugambye, gwe ogw'okubitwala gugwo oba okubireka wabikugambidde? Bwe binaatuukawo ojja kujulirira okunoonya omuntu ono abikugamba, omubuuze nti owange oli nnabbi, lwaki ebintu by'otugamba bituukirira? So singa abikugamba naawe n'oteeka mu nkola ekintu kino n'otandika okukirondoola, ate naawe ojja kubeera omu ku bamanyi, kubanga wamanyisibwako nga tebinnaba kutuukirira. Katubiwulire. Nga bakanira ssente ze baali bajja wa Museveni, Nsereko ne mutabani wa Museveni bakwagala oli mufu Chairman Nyanzi. Atiyo Chairman Nyanzi. Oba njikuwe ng'obudde bukyali gwe mba ntandikirawo. Nsereko ne mutabani wa Museveni bakwagala oli mufu. Nsereko yatta Chairman wa Mwegindi
oweka mucha bamuyita Kakooza yamukuba akatayimbwa wali ku Centenary Park gwe nkujjemu ng'obudde bukyali tokuba ku simu yange yamukuba akatayimbwa ku macha nga bakanira ssente ze baali bajje wa Museveni Nsereko ne mutabani wa Museveni bakwagala oli mufu Chairman Nyanzi abe yuke wa mamba maze ngina nentulawo nendowooza oba Uganda eribeera etya Uganda egenda beera etya empya kuba yino naye erabika etuuse ne basikali basoma ne bafuna diguri naye bannange His Excellency Kyagulanyi n'owulira abagamba oyo Kyagulanyi takolekeka naye omuntu atasobola kukuwayo yadde ka transport mulowooleza mu transport agabazi diguri Bayibuli egamba naye oyo yekka agumiikiriza n'atuuka ku nkomerero yali kifunamu security guard eyenjangu security guard kati alina diguri kati nteeseteese ebintu ebyo His Excellency bwalangira nti avuddemu NUP nga nzija nga neesimbawo nga nvamu NRM if not ngenda kugenda nkuuma ewuwe ate munaye nti oyo wa diguli akyagambwako kati awulira agezi asobola ofuna omulimu era ngenda teekayo application yange bwagiramu bwati nze nange ngende waawo ezamamesiga so my fellow security guard nkutumidde wabala ebintu bikutambulira nga bwe wabibala va kufa abakyali mu kubusi now ebyo biwedde video etandise Museveni atuuse diplomacy ediguli era byonna bye bimu omwadda ku munne naawe era omwadda ku munne Miki ne Bobby obaawula oyo Miki asobola oyo Miki olunaku lumu asobola obba kuŋŋaanya ku kivulumu nane awantu n'agamba people power nga mwena mulowooza mululi ne Bobby kakati diguli ne diploma njawulo ki diguli ne diploma abeera Miki Bobby ne Miki muwulire sikolimye si mu bubi musibi ebimu ola muyina empaka kati amwagala tukayane obusamize mu state house Museveni atuuse ne baba tannabakutuuka ajja jjira Museveni ate kujjira kuba bwe muwooninze ategedde nti kati wulira waliwo omusamize gwe baleese okuva Togo naye nga Murundi yadduka e Burundi mu ssaga ezaaliyo eza Nkurunziza waliwo awo Abarundi we beetemerako emitwe ne beeziika nga balamu we yaddukira n'agenda e Togo nationality ye Murundi naye nga yasengukira Togo n'abeera e Togo era amannya ge bamuyita Minuni nonti Minani naye Minuni Minuni okuva e Togo naye nga Murundi simbula embalasi video etandise ekyamulense kwe kutunula Museveni akoze emikono mingi nnyo egy'okuwanga omwana we nga gigaana ng'omwana taliko yadde akawewa akalema okusamira ne kugenda mu maaso nga bamuleetedde oyo omukugu mu kuwanga obwakabaka n'abakulembeze
olwatuuse nga abakeberamu muzzukulu ng'akebera abazzukulu. Bwe yakebedde abazzukulu ng'omusawo agamba Museveni ebigambo bino: omwoyo gw'obukulembeze, omwoyo gw'eggwanga, omwoyo gwa Uganda gwamuvaako ne gubavaako ne guddayo mu kifo kyagwo, ate ne gwerondera omuntu gwe gwalonda okubeerako. Era omwoyo bwe gwabavaako ne guddayo mu bannansi. Era n'amugamba taddamu okukaka embeera, okukwata bannansi, okubakuba, okubasiba, okubabuzaawo, kubanga omwoyo gw'ensi yaabwe gwe gwabakwata, gwe gwabawamba, gwe gwababagula. Oluvannyuma lw'omwoyo ogwo okuddayo mu bannansi. N'amugamba bw'ati: taddamu kukaka mbeera, asooka anoonye omwoyo ogwo agukomyewo. Bw'anaagukomyawo tewali agenda kuddamu kumuyiribya. Kyebava bamuyiribya kubanga takyaliko mwoyo. Yalemwa bwe yali Katonda. Olw'okuba Museveni bwe yakwatira obuyinza, baali ba pulezidenti bavaako bagenda. Bwe baamubuuza oyagala kufuga myaka emeka, yagamba emyaka nga 3. Kale nga 3 mu giijo gye baamuwa ng'amanyi giri wala. Olw'okuba waliwo bwe yali atufuzeeko ennaku 6, waliwo atufuzeeko awo omwaka, waliwo atufuzeeko awo 9, waliwo atufuzeeko 5 emirundi 2, waliwo atufuze 4 kuva 62 kutuuka 66 ne bamukuba. Ono aba ayingira 71 ne bamuggyako. Ono aba ayingira 74 ne bamuggyako. Ono aba akikuta agenda kulayira ne bakimuggyako. Ko Museveni nze bwe nfuna ya 3. Era kale ne bakonamu sitampu. Kati emyaka gyonna gy'ayisaamu awo gyonna tutiisa butiisa. So omwoyo gwaddayo eri bannayuganda ne bamugamba lekerawo okuwamba n'okutta bannayuganda kubanga omwoyo gw'eggwanga lyabwe gwe gwabakwata. Kati asooka ajjeyo omwoyo guli agwekomezeewo eno, teri aliddayo kumuzoganya, kijja kubeera nga bwe kyali bwe yali ng'agulina. Kuba ye yakola ensobi okusaba emyaka egyo gye yali alowooza nti mingi nnyo ate nga mitono. N'abuuza omusajja kati nkole ntya? N'amugamba ekyandibadde ekyangu olina omwana gwe wazaalira mu lutalo. Bya ntalo yakomyewo lw'entalo akomyewo ku boodi. Ne bamugamba omwana gwe wazaalira mu nsiko, omwana w'olutabaalo. Museveni n'abagamba omwana yambula munoonyeza, buli ajja wano amuŋŋamba naye omwana yambula munoonyeza, omwana ambuze. N'abuuza kati ekyokukola ki kyensobola okukola. Omusawo n'agenda mu maaso n'okumukebera, n'amunnyonnyola ebintu bino. N'amugamba ngenda kutuma ebintu bino, bw'onoobireeta ojja kuba omaze. Ngenda kukutereeza 1, teri agenda kuddayo kukuzoganya. Awo simba wakati tujja kuddawo eri nga tumaliriza. Omusawo n'amukebera n'amugamba ebbanga ly'omaze ku bukulembeze n'emikolo gye wakola ng'ojja, mbu bajjajja baali baamuwa amaaso agalengera ewala. Amaaso gano gaakolebwa, emikolo gino gyakolebwa nga bamusaba oba ng'asaddaaka amaaso ga banne n'asobola okulengera ewala mu bintu ebigenda okujja ng'akozesa amaaso. Omusajja n'amubuuza ndaba eriiso eryasooka ng'otandika, eriiso eryo lyali lyani? Museveni n'amutegeeza lyali lya Tumwine.
byatandika nga baggulawo akabaati nga baggulawo olutalo. N'amugamba eryo eriiso lyakuyamba nnyo, naye era ndaba eriiso eryokubiri awo wakati. N'amugamba eriiso eryokubiri lyali lya mwami gwe bayita Okumu. Obwedda Museveni ayogerako erinnya limu, n'agamba eriiso lyali lya mwami gwe bayita Okumu nga yali musirikale ng'atendeka abasirikale. N'amugamba ndaba eriiso eryokusatu. N'amugamba eriiso eryokusatu lyani ko Museveni lya Kiyingi. Omusajja n'amugamba ndaba amaaso abiri nga gaafa, ate n'eriiso eririwo eriringa eririwo ddwadde. Museveni n'amugamba nti eriiso eririwo lya Kiyingi, Kiyingi waali nannyini lyo, oyo ye waali. N'amugamba akalembereza akamu k'oyina, eriiso eryo likyaliwo naye nannyini lyo munyiivu, olina okujjanjaba eriiso eryo liddemu lirabe. Then oyongerezeeko emikolo ebintu bye ngenda okukusaba. N'amugamba amaaso abiri agaafa ogenda ondeetera ettaka okuva ku ntaana z'abantu abo abaali bannannyini maaso. So Museveni agenda kukyalako ku ntaana ya Tumwine ne ku ntaana y'Okumu, aggyeyo ettaka alireete. Bamugambye agenda alabe Kiyingi ate amakinge sure nti Kiyingi tafa, kuba senga Kiyingi afa bijja kuba biwedde. Naye nti Museveni asooka anoonye Kiyingi nti yasigaza eriiso erya ddyo. Simumanyi, abamumanyi mwe mumanyi nti Kiyingi alina eriiso lya ddyo. Eriiso lino batumye Museveni aleete ebisige eby'eriiso eryo n'obukoowekoowe obw'eriiso lya Kiyingi eriraba, abuleete. Bw'amala awo okuleeta obukoowekoowe obwo, bw'amala okuleeta obukoowekoowe n'ebisige bya Kiyingi, agenda afune omuntu ng'afudde, naye omuntu ono nga mugumba, ng'afudde mugumba nga tazaddeeko mwana naye nga muntu mukulu. Abakungubazi mu kuziika abakungubazi ebigogo bye banaaba mu ngalo, Museveni amuleetereko ebigogo nga biibyo, kubanga ku ntaana bw'omala oziika onaaba akagogo bw'oti. So omusawo ayagala akagogo ako ak'omukyala anaafa nga tazadde. Bw'amala anoonye afune ebisiriiza by'ennyumba eyidde, naye ng'ennyumba eno ejjiriddemu omuntu era ng'omuntu oyo tazadde, nga tazadde ku mwana naye najjira mu nnyumba eyo, Museveni agifuneko ebisiriizo oba omuyonga oba yolewo evvu lyayo nalyo alireete. Mujjukira nga mbagamba nti okwokya abaana b'emukono gwali mukolo gwa kusamira. Mujjukira nga nkibagamba. Kati baagala omuntu ajjiridde mu nnyumba naye nga tazadde ku mwana,
Amalaalo baagala ga mukyala, ajjiridde mu nnyumba baagala musajja. Akuŋŋaanye ebisiriizo ebyo abireete. Bw'amala awo agenda anoonye ensolo y'omu nnyanja gye bayita envubu ng'ebadde etambula ng'esala ekkubo ng'erikutulamu bweti nga teryeramba bwerambi nti no etambula ku kkubo bweti ng'esala mu kkubo ng'eva eno n'erikutulamu wakati naye n'etuuka wakati mu kkubo n'epamawo obusa mu kkubo ng'ebadde erisalamu busazi bweti nga eva mu nsiko n'esala mu kkubo n'eyingira ensiko oba ng'eva mu nnimiro n'esala ekkubo n'eyingira ennimiro naye ng'etuuse wakati mu kkubo n'ejjula waawo omuwumbo nagwo Museveni ayooleko. Kati wano we tulaze ngamba Museveni sigamba mmwe kuba njagala yategeera ekintu kuba yajja kimanya ekyo kyokka kyenfa mu kanyomero kano. Museveni ayolewo obusa bw'envubu. Bw'amala awo afune amalaalo ag'abalongo nga tebaalina kintu kye baalya ku nsi, nga tebaalya ku mmere, tebaayonka ku nsi. Kitegeeza ng'olwali okuzaalibwa ne bafa nga tebayonse. Afune ettaka lyabwe alireete. Nti bw'amufunira ebintu ebyo bijja kusikira bagenda kukola omukolo ogujjawo lw'entalo. Kati bakole ebintu ebisimba ono omwana. Nti era ebyo Museveni bw'abiweza byonna tagenda kuwanga pulezidenti yekka nti mutabani waafuga eggwanga naye agenda kusimba Bwakabaka bajjeyo omwoyo gw'eggwanga ogubadde gukute bannayuganda bagukomyewo. Ekisookera ddala ebyo bye tusalizaamu ddala mu linnya lya Yesu. Ayi Mukama twongera okukowoola omwoyo gwa Uganda. Mujjukira nga tusaba essaala ezo. Twongera okukowoola omwoyo gwa Uganda. Empewo nnya eza Uganda okuva mu nsonda. Amagumba gaddeko ennyama mu linnya lya Yesu. Kati tuzukusa mpewo za Uganda. Zigenda mu kiwonvu kya Uganda ku magumba amakalu. Zaafuuye ku makolo kavuma. N'abalala ebikumi ebi. Omu amazina gabadde gamutidde ku kitebe wali. Katonda amenyeke waliwo gye yamenyekera e London. Nono kabuze Katonda amenyekemu. Empewo amagumba gaddeko ennyama mu linnya lya Yesu. Ebinywa biddeko. Empewo agabadde amagumba Bayibuli egamba laba ejje eddene nerisitukawo. Agali amagumba ne gafuuka ejje. So byonna nga bwe mubipulani nga tubisazaamu mu linnya lya Yesu tebigenda kubaawo. Tebigenda kubaawo. Tebiriyo. Tetusobola kweddiza kyaffe ne muddamu ne mukitujjako Banyarwanda mmwe. Mwandikyeddiza nga tetubimanyi. Nakubuuza obanga walemwa tetubimanyi. N'ofuna emyaka 40 n'otatwala ggwanga gy'oyagala dditwala. Mwebale baana. Kodeyo baana. Mwebale kufuna maama. Ebadde abaana ba TikTok ne Facebook. Kodeyo baana. Mbu bw'amala obifuna ebyo Bannayuganda, bannabyabufuzi, bakabaka, abakulembeze bonna, bannaddiini, aboogezi b'ebyobufuzi, bannamagye,
tewalibeera ddayo kumwogerako kintu, tewali ddayo aliddayo kusitula mutwe. Era Museveni yamugambye naye nga Bobi Wine andi bubi ono omwana Kyagulanyi, n'amugamba gwe genda oleete ebyo, nze ngenda mukuttira abeerewo nga mulamu naye nga tayinza nakwogerako kigambo. Era omusajja yamaliriza ng'akomekereza Museveni bw'ati, toddamu kukakambeera abaana omwoyo gwe gwabatemba, toddamu kukakambeera. Era amugambye ayangu ofuna ebintu bino ng'obudde bukyali. Era n'amugamba bw'ati, senga olwawo okubikola, mutabani wo agenda kubeera assassinated. Kodeeyo baana, omusajja yamugambye, namugamba toddamu kukakambeera, toddamu kuyiwa musaayi, ate senga oyongera okukakembeera nga tonnafuna bino bintu, omwana wo agenda kutemulwa. Mwebale kufuna maama. Toddamu kukakambeera, koddamu okukakembeera, omwana wo agenda kutemulwa. Anti mwe mwamuleese. Bayibuli egamba. Naye bannanga atasoma Bayibuli simanyi bw'abeerawo. Bayibuli egamba bw'eti, Sawulo n'agenda ku musawo aliko omuzimu endooli, omusawo aliko omuzimu endooli. Kati simanyi oba endooli kyali kifo oba linnya lya muzimu, linnya lya mandwa, naye Bayibuli egamba nti yaliko omuzimu endooli. N'amugamba nsitula, n'amuyimusiza Sawulo. Sawulo n'amubuuza Samwiri, n'amuyimusiza Samwiri, Sawulo nga yagenzeeyo, n'amuyimusiza nabbi Samwiri. N'amubuuza Sawulo, njagaza ki? Saagenda okufa nga nkugambye nti Mukama yakugana okuba kabaka. Kale bw'ati bw'ayogera Mukama, enkya bwe bunaaba bwe buti, gwe n'abaana bo mujja kubeera wano wendi, gwe ne famire yo mujja kuba wano. Sawulo ng'akijje mu ssabo, ng'akijje mu ssabo. Sawulo n'avaawo. Sawulo agenda okutuuka ng'Abafirisuuti bakwekwese bali awo be, n'agamba bannaye tugende ku lutalo, asitudde amagye agenze. Zaali ziwera ssaawa ezo zennyini ze yali mu ssabo. Bayibuli egamba ne bamucocca, ne bamucocca obusaale. Sawulo n'afa. Enjuba yali egolooba, Sawulo n'afa. N'afa ne batabani be babiri, Yonasaani ne munne. Kankomaawo. Chairman Nyanzi, Muhoozi n'Ensereko bakunoonya. Nkumaze. Maama we London, togeza ne weetaba ku malemabirizi. Maama we London mu mugambe, tageza ne yeegatta ku musango gw'amalemabirizi gwe yawaabye. Kageza ne yeegatta ku malemabirizi owedde. Batagetinga ebyobugagga by'oyina e Uganda, bajja bikutunza. Naawe nkumaze. Abaamutumye tebalwanirira ggwe, balwanyisa ggwe. Njagala okuwoninga bannayuganda abakolagana n'Abanyarwanda, naddala abakolagana ne Gashumba.
Gasumba namubagamba luli ayongedde okwefuula bbereejo ku mukyala gwe nabagamba namwandu wa Tamale asangibwa ku munaku Nabulagala Kasubi ku Masiro around there. Ayagala omutwalako ettaka. Duli yasooka mukwana eyo famire mugibeere wala. Wulira okumanya oyo omusajja mubbi yatendeka ne kawalake obubbi. Era mwenna abaagala okugendayo waka akawala mugende eyo nga mumanyi. Gasumba yabadde yeewaana we yabadde. Yakozesa kawalake ne babba omuvubuka gwe bayita Godizi Pulaani. Ani akyamuwulira? Babba Godizi Pulaani yagenda mbu agenze ku investinga mu Uganda. N'agenda n'atwala essente ne bamulimbalimba ne bagira ate munanga alabye akanyarwanda akasiddiiku kali bwe kati kalinga akasirikitu kye kaamukola akasirikitu k'omunyarwanda. Godizi Pulaani mukyamulabako. Naye olw'okuba Godizi Pulaani Mukama amugulirewo pulaani endala amupulaningireyo ekipya. Era bw'osanga Godizi Pulaani tokuba. Akasirikitu k'omunyarwanda kye kaamukola. Gendo nze bwe mala okikugamba gwe kola research. Nze sirina muntu gwe ŋŋaana kunoonyereza ku kintu kye mba njogeddeko. Njagala okumenyawo essimu omuntu gye yakubye eggulo n'agamba nti maama wa Ssemakookiro munyarwanda. Maama wa Ssemakookiro muganda. Maama wa Ssemakookiro muganda ddala. Ne bazadde be baganda ddala batabuusibwabuusibwa ne bajjajja be baganda batabuusibwabuusibwa. Ssemakookiro mumujje mu bintu bino. Ssemakookiro mumujje mu bintu bino. Oyo yatagenda kumanya byabali abaasooka. Maama we muganda ddala nze nazeyo ne nnyongera kuba Ssemakookiro baamuzaala ndi mu New Vision nga ndi mu mawulire wakati. Okitegedde? Era ekyo nkimenyawo. Abantu kye bakola Godizi Pulaani. Omukyala w'e Kasubi mwongere simanyi oba oyo omukyala guni naamufuna ntya. Kuba ekisooka simumanyi, simanyi we naamufuna, simanyi we najja gundi. Gasumba yeewira waakiri okutta oyo omukazi. Naye senga omukazi oyo afa mwenna abamumanyi. Gasumba ayagala kutta mukazi oyo omutwalako ttaka.